Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Mbalamusiza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era nzize leero bakwano bange, baganda bange, mwenna okwogera ku kigambo eky'akabonero ak'olukaaga ku lw'okujja kwa Mukama waffe Yesu. Abooluganda, nga nzize okubagamba nti tewabangawo era temukkirizanga okubateekako akabonero k'ensolo kano. Kubanga akabonero kano ke kabonero akateeka oba akalemeza ensi mu kibi. Ke kabonero akalaga ekibi ky'ensi era ak'omulabe Sitaani, omulyolyomi w'ensi eno, ayagala okuzikiriza abaana ba Katonda bonna okuba nga abatwala mu nnyanja eyaka n'omuliro. Abooluganda, waliwo 999 eyo yo ya musaayi gw'abantu. Waliwo 333 ya balogo. Waliwo 555 era Sitaani gye yakozesa ku ngoye ze twambala, ebyokulya n'ebintu ebisinga bye tukozesa wansi w'enjuba. So 666 ke kabonero akagenda okutimbibwa abantu abanaaba balekeddwa oba abaneegaana Yesu Kristo. Ke kabonero akagenda okubatwaza mu kubula oba mu bulamu obw'okujja omuliro ogutaggwaawo. Kubanga akabonero ako 666 kategeeza nti onenyezeddwa, oyawukanyiziddwa ne Katonda obulamu bwo bwonna, emirembe n'emirembe. Ke kabonero ako ak'omubi Sitaani. Era nga akabonero ako kaatandika dda lwakuba nti abantu abamu tebasobola kukiraba oba kukikkiriza singa Omwoyo Omutukuvu aba takikubikkulidde, okusinziira ku bikolwa ebiri mu nsi naddala ebiri mu kkanisa ya Kristo. Mutunuulire abantu enjiri ebabuulirwa, enjiri etali ya kwenenya, etali ya kulongoosebwa, etali ya kujja kwa Mukama waffe Yesu. Mugitunuulire nnyo, bw'eba nga tebuulira ku ebyo Antikrist aba yayingira dda, naddala enjiri y'ebintu oba ya materialism. Abooluganda, Antikrist ke kabonero akasembayo oba akabonero nga katandise okugenda ku bwenyi bw'abaana b'abantu, ogenda okulabira Mukama waffe Yesu Kristo ng'atuuse. Bingi byogeddwa, bingi birabise, naye nga abantu balowooza oba balaba tannaba kutuuka. Naye atugamba nti ke kabonero akagenda okusembayo, nti bwe mukalaba oba bwe mulaba Antikrist ng'avudde gy'abadde yeekwese yonna okujja okuba nga yeeraga ensi, okutandika okufuga ensi, mumanye nti ne Mukama waffe Yesu Kristo aba atuuse. Kubanga akabonero ako kawandiikibwako mu kubikkulirwa 13 okuva ku nnyo lw'16 ng'ayogera nti neewaliriza bonna, abato n'abakulu, n'abagagga n'abaavu, n'ab'eddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku mukono gwabwe ogwa ddyo. Akabonero ako era ke kamu y'enkovu oba ku bwenyi bwabwe. Eyo17 negamba nti era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda, wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Awo weewali amagezi, alina okutegeera abuulire omuwendo gw'ensolo, kubanga gwe muwendo gw'omuntu, n'omuwendo gwayo 666 kubikkulirwa bw'ayogera. Abooluganda, akabonero kano nga kagenda okuteekebwa ku bantu, tugenda kubeera mu kugezesebwa okw'amaanyi, tugenda kubeera mu trials, tests and tribulations okubanga tusobola okuyingira obwakabaka. Mujjukire Bayibuli yogera negamba nti obwakabaka bwa Katonda bwa kuwaguza. Tugenda kubuwaguliza mu ngeri ey'amaanyi ennyo. Abooluganda, okubonaabona kugenda kubeerawo, naye mbasaba obugumiikiriza ate era n'okumanya nti Mukama waffe Yesu waali okutununula. Kubanga akabonero ako nga katandise okuteekebwa ku bantu, buli akakkiriza yajja okubeera n'essanyu ate yagenda okusubwa obwakabaka bwa Katonda kubanga ka Sitaani. Naye akagaana, togenda kugula, togenda kutunda, ne mu bbanka tojja kugenda.
mu malwaliro mujja kuba tetugenda kugenda abanaakagaana ffenna lwa nsonga bayibuli eyogera n'ogamba nti kiki ekinaatwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Eriba njala, kubeera bwereere? So ebintu ebyo byonna ebiteekebwateekebwa omulabe sitaani bireme okutujja mu maaso ga Katonda, kubeera ekyawandiikibwa kigamba nti tetubengawo lwa kulya kwokka naye tubeerawo lwa kisa. Ebyo byonna ebibonyoobonyo bigenda kubeera ku baana ba Katonda oba ku bakkiriza ba Kristo. Teri kugula, teri kutunda, teri kugenda mu malwaliro, teri kukola ki, lwa kwagala Mukama waffe Yesu. Naye akakkiriza okakuteekako manya obulidde ddala obulamu bwo bwonna. Abooluganda Antichrist ateekateeka akabonero ako era ng'ajja agenda kulaga abaana b'abantu nti ye ayina obulungi bw'asobola okubakolera ku buli kizibu kyammwe kyonna kyonna kye muyina, oba asobola okusolovinga ensonga zammwe zonna, naye ng'ajja kuba alimba. Agenda kuba ateeka buteesi baana ba Katonda kugenda mu nnyanja ya muliro. Temukkirizanga ebigambo by'abantu oba byakabonero ako, kubanga kagenda kujjirako n'abantu abagenda okubeera nga bakawa sapooti, nga boogera kino na kiri, nga babalaga nti kalungi. Era agenda kuwa eddembe Antichrist n'akabonero ako ng'agamba nti bw'akakuteekako ogenda kubeera nga oyina eddembe n'okukola buli ky'owulira ky'oyagala, naye nga mu ddembe eryo ly'anaakuwa lye ligenda okukutwala mu muliro ogutaggwaawo oba ogutagenda kuzikira. Mukama ayagala tubeere nga tusaba okubeera nga tulongoosebwa ate nga tutukuzibwa. Tuve mu kusaba ebintu by'ensi kubanga byo abimanyi nti alibituwa, naye tusabe okulongoosebwa Mukama atutukuze ng'obudde bukyali, tusobole okusangibwa nga tusaanidde. Buli muntu alina ekibi oba atambulira mu kibi n'ofuna omukisa, tolowooza nti Mukama waffe Yesu Kristo y'aba agukuwadde. Katonda waffe nti tagabira mukisa mu kibi. Abooluganda akabonero ako kagenda kututeeka mu kugezesebwa, nziramu okubagamba ne mu bigezeso eby'amaanyi nno. Buli muntu awulira nti ayagala obwakabaka, naye tulina okuguma kubanga Mukama waffe Yesu atugamba nti waali, wabula nga bwe mwalaba bwe yakemebwa nti yagumira okugezesebwa kwonna kwonna Sitaani kwe yamuyisaamu, amusuubiza okumuwa ensi, amusuubiza okumuwa obuyinza, amusuubiza okumuwa obugagga. Yesu Kristo byonna n'abigaana kubanga yamanya ayina okubeera mu bulamu obutaggwaawo n'okukola kitaawe kye yamutuma. Wano ku Bikkulirwa 14 olunyiriri olw'omwenda n'agamba nti ne malayika omulala owookusatu n'abagoberera ng'ayogera n'eddoboozi eddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, olw'ekkumi n'agamba nti oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabulwamu mazzi mu kikompe ky'obusungu bwe, era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga. N'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe. Gunyooka emirembe n'emirembe, so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo, na buli akkiriza enkovu y'erinnya lyayo. Bannange temukkirize akabonero ako ku mubiri gyammwe, buli mwana wa Katonda oba buli yakkiriza Kristo. Kati 12 n'agamba nti awo we wali okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Ebibonoobono bigenda kuba bingi olw'akabonero kano, naye Bayibuli eyogedde n'ekugamba nti awo we wagenda okubeera okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Kati buli akwata ebiragiro bya Mukama wakkiriza Yesu, okubonyaabonyezebwa kujja, ebigezeso bijja, okukemebwa kujja, naye nsaba tubeere banywevu, tukkirize, tugumiikirize, tumanye nti Katonda waffe bw'aba nga yabonyaabonyezebwako Yesu Kristo mu mubiri ku lwaffe, obulumi bwe tuyitamu aba abumanyi, wabula tulina okuguma paka ku nkomerero. Era abaligumiikiriza obwakabaka obwa Katonda
ffe abali buyingira. Naye mu byonna tuwanirirwe Omwoyo Mutukuvu nga tumuyita okutumanyisa bye tuteekeddwa okukola, amakubo ge tuteekeddwa okukwata ne bye tuteekeddwa okutambuliramu, tusobole okuwona ebikemo bino oba okugezesebwa kuno okujja tusobole okukuwangula nga Mukama waffe bwe yawangula omusaalaba. Mukama abampeera omukisa era banjagalire ennyo, ekisa kye kitumale, tuleme okubula, tuleme okuva mu maaso ga Mukama, naye tuyingire obulamu obutaggwaawo. Ekisa nga kikyaliwo, tusabe Mukama tukikozese ebigasa, tusobole okubuuka enkwe z'omubi, tusobole okuwona omuliro, kubanga bangi bali ku nsi kuno batambula naye ng'olwedde emyoyo gyabwe giri mu kkubo erigenda mu ggeyeena. Olwa buli kikolwa ky'oba otambulamu eky'obutali butuukirivu, mu mubiri osobola okweraba ng'otambula naye nga mu mwoyo olwedde omuntu ow'omunda ali mu kkubo erigenda mu ggeyeena. Abooluganda, twenenye, tukyuke, tulongoosebwe. Ebintu by'ensi tubyagala naye biggwaawo. Tubifune amagezi mu bintu bye tukola. Mukama atuwe ekisa tusobole okuwangula. Omubi aleme tulaga bintu bya nsi kubanga ye byataddeko abaana b'abantu obuwongo bwabwe n'amaaso gaabwe, ssente n'obugagga. Tusobole okubula, tuve mu kkubo lya Katonda. Mbeegayiridde bakwano bange, baganda bange, mu Kristo Yesu twenenye, tukyuke, tukole Katonda by'ayagala, tuwulire eddoboozi lye, tugoberere amakubo ge, tusobole okuwona ensolo eno n'akabonero kaayo, tuwangule obwakabaka mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina.